Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Omwala yali saize entebe eyo. Omwala mulungi mweru. Na mutondo yali mid ndo yali mid 20s by then. Yes. No nakole bangamba nti malaya saakikiriza. Naye nga yakera mu balasa wanga mwezi 19 nanywa shisha we. Yewa online. Ekintu kye yali yakituusa. Nga wa online. Nga bamukubira ngaganyo ekiro ngaganyo abere soba. Afuba nnyo n'akyakala saa 9:10 nanywa mbushisha tiyali munywi nnyo. Sawa emu 2 w'omuyita ayinza obeera entebe n'omuyita ekisaasi n'aleega. Ali akawondo. Avuza amafuta g'okuba entebe paka kisaasi. Ogendamu emitwalo 10. Obwenzi bwe buggwawo. Mabaate gasaakola. Wooteri tesaakola. Boni z'amamalo tesaakola. Buli kimu ennyonyi tesobola kukola. Eseza tulina okutambulira ku bwenzi. Bawa asobola n'ogenda ne side chick e Dubai for holiday nga gwe takutwalangako yadde Nairobi. Ebbula ly'emirimu likoseza nnyo eggwanga. N'emirimu okuba nga olina degree in a certain field bakuwa obusente butono. Bakuwa mitwalo 4, mitwalo 6 omwezi. Omwana ow'obuwala ezo tezimwambaza namwambaza omwezi. Amane dobozi nabulime Esther S1 kwa talk with AC Media Uganda kubuza ko gwa na osizo bango trava. Thank you so much okola chamanyi bana imwe bale twagala atwabira mu nsi ezenjawulo. Thank you so much Sarah Kitty, Julie Love, Ajara Kata bana imwe bale nnyo tusima Nambiru and ninaye muganda wanga osebulime Romania. Thank you so much mu nsi ezenjawulo ona otwabira Canada, UK, Italy. Since no way we have people there. Thank you so much. We appreciate. Mwebale kubanga muturaba mwebale commenting mwebale tuwabula. Ewabawaganye ewabawaganye nga tukwisiza bulungi tusonyiwe. Mutusonyiwe nafe tuli bantu. We are humans. Tusobya we do apologize we tukoze obi in any way. Yes. Nenga mu namba buzako mwebale nnyo kubanga muturaba tusiima byonna naye nga onakola lero tugenzekera mu kiboozi okusaba kw'abangi kubadde kungi nnyo agamba kunyawo Stuart but today still nzizeemu omuntu oyo eyabadde ayagala Stuart akomewo platform. Stuart, how are you? I'm good, yes. I'm okay. I'm okay. Listen, I'm not complaining. Nini najekeddeyo bannaye enfufu eri kusala amaloti. Samalodi yeyooneka. Tutera kulaba abantu nga people complain about engudembi. They complain. No gambo bano ebeyogeza. Naye otuuka ayo n'olaba kungu. No, it's reality. Salama Road yava mu bwa chorus nadda mu bwa malamu. Like 75% of the road kati nfuufu njereere. Era bakolera ku kuba eryo mbasaasidde. You're just what? Tambula bitya. Mpola. Emirimu. Mirimu si mibi. Obadde obuze ne kasita wooli. Nawende. Bikutwalaganya. Tulina bitutwalaganya naye naffe tetukkiriza. Tulina bitwalaganya. Twali wano oli eri nga twogera ku bintu ebimu. Abantu ne babeeraawo nga bagamba Stuart. Naye tugendako mu kiboozi ky'ebbaala still. Era nga tutandikidde okwetunda mu bbaala. Si leero so tugenda okwogera leero. Katandikirawo. Stuart. Wanyinyabo. Kiki lwaki abantu kati street tebakyabeerako nnyo basala okugenda mu mabaala babeera eyo mu mabaala mulinayo simanyi biki simanyi corporate simanyi ebika byonna biri eyo mu mabaala kituufu ebbaala kyekifo ekiyingiza buli muntu mu kategori chola mu Kampala mulimu amabaala nga gaba middle class gaba high end ba corporates nabawona amabaala gano ag'omuntu wa wansi oba bulijjo wosobola olaga ensawo yo yekweyimirira kale oyogera ku kyokwetunda mu bbaala kiri common kya bulijjo nze nganze it's not a surprise to me cause mbiraba okwetunda kwa bika bingi mu bbaala. Amba kuita kwerenga. Okwerenga. Bwe kinayiso byajja kunsonywa naye gano ge mazima.
abawala abasinga abaze bokka mu mabaala kubanga bagenze n'emikwano gyabwe abasinga babaze kwetega mu bbaala bano bazenzeka nze ne kyali wange nze ne mukwano gwange mbwamu n'abamu ngaze n'omusajja babaze n'omusajja tugendagendako mu short call omusajja n'amwogerako afuba nnyo oteekawo embeera nti oli agende waka yakola atya asigale yes ayinza obutamutwalirawo koolo naye ne bagetinga in touch akasimu biki nga bwobimanyi era bawala abasinga bafuna omusajja amukwana mu bbaala either mubuulizaawo mpa mmeka or else tugende ewaka naye at the end of the day abasuubirayo ku kasente si byabwerere bana bacomplaininga tigunti wampadde kusente omuwala ayinza okujja ku kawunta n'atuula after a while n'omugamba gunne gunda ddala akwogera naawe n'akubuuza ayina sente kyasooka okubuuza abuuza ani ono bamaani bana bakola mabaala ayinza obuuza bamaani oba waitress oba waiter ayina sente kyasooka okubuuza kati olw'okubona waiter oba waitress naye bayagala okukola at the end of the day jjukira akoze ka connection ako omugagga alina omuwayo katiibu ayina sente naawe avuga emmero avuga mmotoka bweti ne bweti jjukira gwe newomulimba n'omuconnectinga ku mugagga gw'omulimu gwe guba guwedde twagala kumanya biddirira kasita bagetinga in touch ebyo nga biwedde enkeera oba oluddako ba wiiki eddako omuwala olaba akomyewo nga abuuza omuntu yennyininyini oli omusajja gundi akyakomawo wano akyakomawo kati ffe tubamanyi omutrikinga n'omugamba lwaki tomukubira teyampa namba ye awo omanyi we bamutwala bamulonda ekkubo engeri yemu ey'okwetunda engeri endala omanyina nti no we baba bamututte tutegeera either akomawo naye omulundi oguddako or else n'akomawo ng'ayagala enamba ye kadolombo amukubirako amugambe ki ng'obuze ndowooza aba muli yamuwa sente eziwerako ng'asuubira nti n'omulundi guno bwe kinaabeera kumba ate abamu kiba kiwedde amaze okukola ayisizaawo ebibye tayagala kumanya tayagala mmanya banze nalabako olutalo nga bawala balwana mu bbaala omusajja bonna yabajja mu bbaala y'emu n'atwala ono omundi oguddako n'atwala oli omundi ogwokusatu n'akoma n'omu ku bo n'oli yali mu bbaala y'emu ne balwana baali ba mikwano bifo tebaali ba mikwano abakazi baali ba mikwano baali balwanira bwiri kasente oli akutwala n'akuwa 5 abantu balina sente ez'okwonoona esi 5 in one night kati ogwo guba mulimu sanga oli mukazi wattu akola kadduuka bamu emitwalo 25 kwetetenkanyiza omusajja amututte ku Saturday amuwadde emitwalo 5 okimanyi nti osobola kubeerawo nga osobola n'okukola omwezi mamba nga tulayo ku 5 nga gali wali kati ofunayo omusajja akuwaayo 5 bakwala ali kituufu kati Kampala wano temanyiwo abawala nga tebalina mirimu naye nga beevuga bavuga bu spatio bavuga bu rumion naye nga tebalina mirimu naye nga ekiro saa 11-12 bafulume ewaabwe ez'olweggulo bafulume ewaabwe baba kati zinaatera okuwera 10 bata anti kati leero lwakumeka leero si lwakusatu bamanyi awakwata bamanyi awali omulamwa olwokuna bamanyi awali omulamwa olwokutaano kwegamba boogwawe gende mu bbaala nkwanirayo ngulya ebyokunywa tugende ompameka nekambuuzi tosobola terwali lunaku lusala gyeruli naye kati abo enaku ezisala tezisala bonna waliwo abamu nga bo bategeera art y'amabaala g'e Kampala nti olwaleero lwakusatu bbaala bweti ne bwati ekwata n'ebbaala endala bweti ne bweti ekwata naye ebbaala gundi yerimu abalina ku ssente okitegeera yerimu abalina ku ssente kati gy'alaga ate bambi n'abasajja naffe twagala abakazi abakola ki abalungi abamalayo abanyirira abakanga ettaala kati oli agenda kujja paakinga ka rumionike
ayengedde ebbaala yambadde nawe neoba omutwala ewaka togenda mumuwa mitwalo 7 okitegeera afazalo balabalamu byayambadde amafuta naki kyagenda okulya ng'avudde ewuwo ekitonenye era omuwa 3 aga 3 mu kiro eki wakusatu ekitegeze emmotoka erina kyayongera ku mukyala kyamaanyi kyamaanyi nnyo kyobola abawala bafuba nnyo okwevuga abali mu oba nguyite mu mulimu abali mu mbeera bwe kangiyite embeera abali mu mbeera bwe bafuba nnyo okwevuga ey'okwetunda bafuba nnyo okwevuga kati omukyala ono avuga Rimion waliyo omulala n'avuga Alia Kawondo nabawo omulala avuga kati nze wali omuwala gwe nali mmanya oyogedde Kawondo ate nayo nzijukira omuwala yali saizi entebe eyo omuwala mulungi mweru nga mutondo yali maliddaadi ndo yali mid-20s by then naye olunaku lwe bangamba nti malaya saakikkiriza naye nga ye akeera mu bbaala sawa nga bwezi 19 n'anywa shisha we ye wa online ekintu kye yali yakituusa nga wa online nga bamukubira ng'aganyo ekiro ng'aganyo abeere soba afuba nnyo n'akyakala saawa 9:10 n'anywamu bushisha teyali munywi nnyo saawa emu 2 w'omuyita ayinza obeera entebe n'omuyita ekisaasi n'aleega Alia Kawondo avuza amafuta g'okuba entebe mpaka kisaasi ogendamu emitwalo 10 anza n'okukuba kati byebyo kati bafuba nnyo okwevuga kyobola abawala abasinga wano e Kampala balina emmoloka naye nga tebamanyi na kaadi zaabwe gye ziri olya muwe emmotoka bwe pap n'asigala ng'amukozesa bw'aba akoze ekisoboka omusajja asobola omuzaalirayo omwana ogwo omu ebyo ne bagamba sima abawala tebakyagala zaala abawala balibedde okuzaala nga balina kye balabyeko okitegeera teri mwala agazaalira musajja mwavu olwaleero kuba abawala kati bakoowa okuyiriba bakoowa embeera embi ey'okutoba mpe za kino teziriiwo mpa sente za kino teziriiwo kyobola abeetunda ate nga waliwo abasajja bagaba ebintu naye nga tisooka mbuli basajja bagaba biki ebyo mayumba oma tubeere ene togana n'abasajja nga nze sisaa kuba mukazi mitwalo 2 nga muwaza ati bakakase nti waliyo abasajja bagaba sente mpozi oyo nga tanaba kukigwamu naye abasajja ndekyemaze okuzuula omusajja ayinza obeera ne mukyalo nga alina famire naye nga alina ebintu byebbali mukyalo nga tabimanyi nga byo bya bantu bekulyako ebbali waliwo omusajja muzeeyi mabegako yafa yali yakulira bweru bamuzaalira kuno naye yagenda ebweru ng'akyali muto ebbanga erisinga lyonna yawangaalira eyo bwe yakoma wano yainvestinga bungi sente ze bw'aba akwagadde akuwa ennyumba oba emizigo n'emmotoka naye nga musajja mukulu ng'akwagadde obikuwola oba omaze omuzaalira oba bawala babiri bemmanyi teri yamuzaalira naye yabawa ebintu yabawa ate ye yali avuga n'akamotoka ka layisi oyagala boti n'abasajja bimanyi Kampala awo kati yali avuga n'akamotoka ka layisi naye nga oli bw'aba agadde Kawondo agimugulira yazaala abaana abo babiri bali bwendo babakoma oba bakyali bweru simanyi kati abasajja bagaba sente bagaba ebintu kasita omusanyusa nolabika bulungi nze nalinako si mukwano gwange akola ekolegi nomanyi bana bajja counter ne munyumya ekiboozi n'omukolya bukokutezi biki ayo tunyumya ekiboozi omusajja lumu yamutwalako n'akomawo like after 3 days babeera bonna okumala ennaku nga 3 omusajja wali amusiba n'amuwa miliyoni 6 n'amuwa miliyoni 6 amusanyusiza ennaku ezi 3 n'amuwa miliyoni 6 bakootadde ne shopping yazimwera mu dola yamuwa cash kuba nze yazitereka yangamba kwata sente zange zintereke ziri miliyoni 6 nange nenzitereka weyali anyuka nenzimuwa sente ze ekisinga okukwasa ennaku newalaba abantu wano olumu tubaleke kituufu nti obeera mu bizinensi nga n'omukaga togufuna adde emyezi 6 kyova olaba olwaleero esi abawala omusanga olaba engeri gye bazimbamu ebizimbe wansi ne balekawo enkuubo kolido nga
Eribweti nga lukubo nga tosaana kwekisizamu bwoba omunene nga mwalina akaduuka mwetetenkanyiza naye ng'olaba parkings wali obulamu bulungi budelivery bujja ku lanchi n'ogamba ono delivery ya KFC agijje mu business oba kumbe waliwo wa delivery ku lanchi waliwo walweggulo ng'anyusse ku dina nga wotula n'obalabalamu business osobola mukolera ssente tosobola namuwa amafuta mwezi nga gyatunulamu tasaatula baatudde. What is it all about? Abakyala bano naddala abawala abasinga okwogera bakale tusinga okuwulira okuba nga basobola okuteekawo business naye nga tagifunamu anti kati esi kyoba omanya esi okolera wano tujangu ku dduuka eyo address kintu kikulu address kintu kikulu gwe tomanyi bantu bamumanyi wano nga balina ssente nga naye nga tetumanyi mirimu gye bakola bangi basigala be bunda akola ki naye oli wateekawo akadduuka ke eba address oba omusanga nawe kenyina amukwanye kigendako kakatako kwongera ssente mu bizinesi eyo wadde teriimu bintu bebbi ebintu no tebitambula bulungi nyagala capital n'omwayo 3 n'omwayo 4 basajja nga bata ssente basajja bata ssente ate bazifuna Uganda eno etutwala wa tulaga wa anti kati Uganda wetutwala we watuufu we watuufu ku mbeera eriwo omanyi lwaki toseka esi omanyi lwaki obwenzi bwe buggwawo amabaate gasaakola woteri tesaakola boni z'amamaluga tesaakola buli kimu enyonyi tezisobola kukola eseza tulina okutambulirawo ku bwenzi mbaawo asobola n'ogenda ne side chick e Dubai for holiday nga gwe takutwalangako yadde Nairobi ate nga alina opportunity ekutwala ng'alina ne ssente alina obusobozi anti nkugamba wenyonyi abafunyeemu mu bwenzi abasajja balaga eryanyi mu bbaala balaga amaanyi kasi balabawo abakyala awo What do they do? Wait. Bulebo wameka kamu 7. Oba kamu kitundu. Later. How much is Azul? 2.5. Bring 2 bottles. Ono nga balina gwe basika. Bapulinga attention. Bapulinga attention y'abawala. Echupa za baguze banywa coffee shot nga 2 ogenda okulanga akyusiza omugongo ng'atandise okwogera n'omuwala ogenda okulaba mu dakika ntono nnyo ng'omuwala abegasseeko kizibu nnyo abawala okugaana kwembeera okuggyako ng'aze n'omusajja we tugamba ono natalize na musajja kiba kizibu okugaana kiba kizibu mpozi oli nga naye n'ebizibu bye naye kiba kizibu kati okumanya sorry to say okumanya mba abawala ate bemalamu nnyo value waliwo abaami tugeza batula ku counter bo nga bacounter men banywera nnyo ku counter balina boto yabwe ya black label oba blue label whatsoever kani abo bano abawala bajja ku counter okugula bbiya 2-3 oba kakoko n'amazzi baddeyo gye batudde kati abasajja bakozesa advantage eyo aga waayo otudde wanti ntudde wayi nedda tofaayo lemimpe but come and join me. Ebyokunywa byabaza okugula abireka okawunta n'ayita ne banne gye badde batudde ne babegattako. Okakano ogenda okulanga omukape evuddewo abasajja babeera 3 n'abawala 3 babavuddewo nga n'abala bagenda ogenda okulanga enkera bakomyewo abo 2 abatagenze musanyusa busanyusa. It is at a cost. Kwetunda okuliwo nsi byakwerenga ku kkubo abeerenga ku kkubo omuzimu gwabakwatirayo naye mu bbaala abaana beeronda betunda ate kisusa ennaku zino bali wabwavu simanyi nakumanya omwana akola ekisoboka bangamba ate abaana abanyirira anti abawala basinga okifunamu era babanyirira kwefaako kizibu nnyo okuba nga teweefaako n'ofuna omuntu omufuna era ofuna wa kilaasi yo agenda okuwa 3. You have to brand yourself. You have to brand yourself. Mweche ekintu kyennyini. Ola banyi bamanyi. Bakoligi bange tebakola. Naye banywa almost buli lunaku. Basiba ku nnyonyi. Mande amanyi gy'alaga. Olwokubiri amanyi gy'alaga. Olwokusatu kwegamba bane time giyite time table bane time table.
yakola kiro kiro ewaka bayingira misana so yembeera abawala gye bawangalira mu mabaala naye ate tuli corporate prostitution corporate prostitution indeed naye ate oluusi nabo sibanenya ndozi bambeera bano abaana singa aban'emirimu nga gye bakipinga bize no tosagamba mbeera because tulabyeyo abantu abamu abalina amaduuka naye nga olweggulu bagala ne banoonya ebyokukola kati abalina amaduuka nga banoonya ekyokukola nabeerawo na woofiisi aba yasooka mu kiri n'atandika edduuka tasobola kivaamu nga tasobola kivaamu guba muzimu naye oli bw'aba alina edduuka lye nga yaliteekawo nga kiri si kyatunuulidde focus yonna agenda gisa ku dduuka lye business ebbula ly'emirimu likoseza nnyo eggwanga n'emirimu okuba nga olina degree in a certain field bakuwa obusente butono bakuwa mitwalo 4 mitwalo 6 omwezi omwana ow'obuwala ezo tezimwambaza namwambaza omwezi so basalawo ne beetunda in a corporate way. But at the end of it all, some lose their lives. Very many. Way back in time. Yes. Emyaka ngamu abantu balage nti wadde babikola naye waliwo time etuuka. Emyaka tuli mu 2024. Emyaka nozanga mwenda. Mwenda emabega waliwo omuwala yalina ku billboards wano mu kibuga. Omuwala beba socialites. Yali socialite. Yakolera company z'amaanyi yali ku billboard. Naye najja afuna obulwadde. Nga tumumanyi kwa nali nkolera, it was like a sitting room for her. Almost every baba missing amolo nakulumu. Naye yajja lumu nga mulwadde ng'omulabira ddala gwaawo. Najja n'aŋŋamba, give me some juice. Namugamba wite wansasula. Ne kati era yaŋŋamba ekigambo kate nkaaba amaziga. Yaŋŋamba, so you want me to die? Namuwa juice ne mupakingira omulala n'ensasula. Siddangamu mmulaba simanyi oba yafa. Naye yali bubi. Kati naye nga yali akola omwo. Simanyi mirimu gye yali akola. Naye yali ku billboard alina kampani emu ebyempuliziganya gye yali akolera. Ng'ali ku billboard influencer w'amaanyi. Bambi kalinga Kanyarwanda kajja kafuna siriimu. Ate ye yakabaka mangu. Simanyi oba kyali mulamu. Naye yaŋŋamba ekigambo kate nkaaba amaziga. Yaŋŋamba, so you want me to die? Nga amaze omuma juice. Yalina n'eddagala mu kiguuni mu ki envelope ng'agalamira ddagala. Naŋŋamba, so you want me to die? In a soft voice. Nemuwa juice nemupakingira n'omulala n'ensasula. So abawala ate ennaku zino tebatya siriimu batya mbuto. Abawala abasinga bali mu okay, let me say late 20s balina abaana. Either omu oba babiri. Kati abatali ku ebyokuzaala si byaliko. Family planning. Like family planning. Tayagala zaala. Kati waliwo ka video akamu ke nalaba, sorry. Ng'omuwala agamba ye bw'ojja ng'olina ssente bweziti akuwaako live. Tayagala manya kidirira, atunulidde ssente. Okasitomuwa ssente. Tayagala manya. Oba omusiize sirimu ate omusiize aizo. Oba ye wakusiiga. Omanyi nti atudde anti ekyo nakyo. Ate ebiseera ebisinga oli bw'aba anyweddemu okunoonya akapiira. Ku 10 osangako mu 2 abanoonya akapiira. Etegeeza sirimu aba mungi. Aba mungi. Sirimu gyali, sirimu mungi. Sirimu mungi. Reports zivaayo mwaka ku mwaka. Omwaka oguwedde report yafuluma. Nga sirimu asinze okubeera mu bitundu by'embalala. Mwebijjukira? Actually, says, yes. Nakabuli yako like two reports nga asinga kubeera mbara. Yali mawulire. So abawala tebakyatya sirimu batya mbuto, tebagala funa mbuto.
naye sirimu Byo tebamulina buzibu. Kuba bamufunira mu bwomi. Naye intani wejusaakana n'akatambe bw'osanga nga nalokoka omulye naguvaako sikyanywa n'omusanga ng'obulamu abukyusiza. Nze nava ku mwenge. Kati ffe kodi tuzimanye. Nalokoka kombe. Oyo omanya nti yatomera. Omwenge kye gwamukola. Manya nti yatomera. Yatomera ate mubaamu abasajja nabo nga ye teyeefika samya nti nalwala. Ate namwe abakazi bamwagala kyesi. Mulimu mbutuufu omuntu gw'olaba ng'ono tali fresh. Sente weezino ng'olabira ddala tali fresh. Naye nga buli lunaku ajja n'omupya. Nga buli lunaku ajja n'omupya. Eyo nambira yansi. Abantu baluziza obulamu mu bbaala. Si mu bbaala wokka. Si mu bbaala wokka. Mu mbeera eno eya prostitution eno. Mpozi awo nti ozo owulira ku bawala abalala ngafunye ebizibu w'ebityo. Bangi bayitirivu. Bayitirivu nzena ne gwe mmanyi. Naye mulabanga naye nga tetwogera. Ng'omulabira from a distance. From a distance. So nenzija ne musanga yalina overnight. Sometime back myaka ng'ena etaano mabega naye ngenze mu overnight naye ne musanga. Ne mugamba namugamba pastor okola ki wano? Munaye nze nalokoka mwenge sikyanywa biki konze wafumbirwa. Nfumbirwa biki? Nze obulamu nabukyusa okola ki? Ntina akaduuka kange. Ne tunyumya sola awo simanya senga we yasooka mukozesa n'amuwa capital n'atandika akaduuka. Awo ne ntegererawo ono aliko akabuuza ate yali yakakiyingira n'akivaamu mangu. Okitegeera. Ate ebiseera ebisinga abawala bannaabwe babatomeza. Lwaki ogamba nti bannaabwe babatomeza? Nti kati gobeera naive. Gomanyi kunywa mwenge kudda waka, kunywa mwenge kudda waka. Kati ate oli akutwala mubala n'akuconnectinga ku musajja n'akutwala n'akuwaayo asatu. N'omenka. Ate enkeera oba tokyala agenda n'oyo yakutwala. Weefudde mugezi agenda bw'omu. Wezuulirayo n'obufu obubwo nga gwe. Kati wano waliwo e Kampala waliwo events za buli mwaka. Event ya mpalo nga 10-15 tiketi. Naye ng'omuwala afuba nnyo nnoonya 15 ejja akola atya ayingire mu event eyo. Ng'amanyi tegenda musala 15 ye. Mbadde mmanyi tugenda kusanyuka. Kusanyuka kati mwana waliwo events nga zo za middle class. Si bino ebyaffe ebyano wansi. Togenda sangayo wa boda. Eno wansi eno. Togenda sangayo wa boda. Tiketi ya mtwalo 15. 25. Osubira boda okusasula mtwalo 25 ayingire ekivulu. Omuwala afuba nnyo ofuna tiketi ayingire. Tiketi byategenda musala 25 oba 15 bye yataddemu. Bategenda musala. Ajja kufuna at least amagoba ga kakadde plus. Okitegedde. E business ebe ewedde. Abawala bwe batyo babaawo e Kampala. Kati myaka ki gy'olaba egisinga gwe nga mukulaba nogala myaka bwegiti. Emyaka gy'abawala bali mu gundi eyo. Mid-20s. Mid-20s and early 30s. Bano ba 36-38. Batono bakikola in an organized way. Kuba at least yabalabye nti they are responsible in a way that it may be why nayo mwana tali excited. Tali yakiyita mudda. Okitege never mid-20s. Mid-20 yagala iPhone 15. Mid-20 yagala okusula ku apartment. Mid-20 yagala okugula engoye buli wiiki. Mid-20 yagala okwewanira ku mikwano gye. Yagala okola birthday party. Yagala okola birthday party, yagala okola house party. Ebyo nno byonna bibaako ba sponsor. Kati olina obbanoonya mubi ne mu bulungi. Abasajja balina ssente e Kampala wano. Abasajja balina ssente. Juzi over the weekend waliwo omuwala yaŋŋambye, omuwala ayogera nnyo. Namubuuza naye nga naye kati ggwe nganti olina boyfriend wo. Musajja kyayinza okujja n'akwana n'omuwaako ekigambo kye nakozesa. Naŋŋamba kasooka ng'olinamuko ssente. Abonako mutegeera. Alina boyfriend wujjukira. Yana akasooka ng'olinamu ku ssente.
boyfriend wata fulfilling yamanyi tebimukwatako kasaba mwinamu ku sente ye password sente abawala kyebafa olwaliro sente atalina sente mayinza okuba enakugamba Stuart ino mbadde nkwagadde lwakuba tulinamu ku sente naye mbadde nkwagadde ekisajja kirungi omutunulya nga tomumala nayo ate abawala bajja mu bbaala nebikonya abasajja no kati nzabamu ona eyetunda tumuteeke ebbali kubanga ye abeerawo neyeetega omusajja najja nakolaki banga tosobola kwekwanira muntu nga te omwagalamu akasente kati abakyala abawala abawala abajja mu bbaala nga nebakwanira abasajja gye bali kati abo bagira mu ngeri nga bbiri ayinza okulaba nga otudde bw'omu kino kiri nakyo naye kati abantu bagenze bakikola ki bakikyusa nti omukazi sakwana musajja namwe muli bantu esimwegomba kati omwala ayinza okujja ate abawala bagezi fola abasajja bwe tuba tuyingira ebbaala wosanga okola ki otuula personally nze am a counter guy nyanyi otuula counter for quicker service osaba ekyokunywa n'okifunirawo naye otuula samwe otuma waitress n'amala eddakiika 2 nga tanakutuusa kakati abawala bano bagezi mwana ayinza okujja mu bbaala ng'asooba oluusi nga yambadde enkondo ye ng'abala wagenda otuula abala kati wala agaye ng'atudde bw'omu ngeze ebbaala etanisa okukwata saa 5 6 ayinza okujja n'akubuuza excuse me there someone seated here no nawe kipaye ng'akatebe ako aze in the name of okusaba akatebe naye ng'omulamwa mulala ng'atuulaawo yeefuula bize kusimye ng'aginyiga anywamu giraasi ng'emu 2 eza wayini watandika okunyumya n'omusajja nga yatandika emboozi ebiseera ebisinga omusajja yatandika naye omukazi naye waba yayagadde atandika emboozi olwo akwegombye niwabaawo ne banna abakazi balina network balina ebibinja bya wali ekibinja ky'ekololo wali ekibinja ky'ebugolobi wali ekibinja ky'okulwentebe wali ekibinja ky'entinda kati baba bemmanyi okitegeera ate benyumiza kale bategeera nti omusajja gundi agaba sente bakutwala akuwa sente naye bayise emikwano gyo babiri naawe toyagala mumanya agala kulozaako ku sente ezo mwenna basatu nga mwenna abaagala mwenna nga abagadde tugeze muli basatu tuli ba mikwano basatu omwami ali wali atwagadde ffenna yayagalako omukomu different intervals kati naawe omu banno bajja ne bakunyumiza ne bagamba oyo naagaba ku sente kati naawe n'ogendayo ofuba nnyo okumwetega akutegula akwe ku sente zaawa banno sorry tewabaawo kubuubawo kwonna oli abatunulidde sente eyo nze nina omuwala gwe mmanyi mala mulungi yeevuga bambi olwaleero simanyi mirimu ki gy'akola ffe tunyumya ne ba clients of different calibers so eno eri omwami kitongole mwakolera munene alina abakyala babiri naye eyo ono omusajja naye alondalondamuko obuntu bwe mabaala kati yalondako omu ku bawala abammanyi omuwala kolegi wange n'akitegeerako nti agaba ku sente naye yafuba nnyo mu introducing oyo omusajja wamuintroducinga I did why saafuna opportunity eyo okitegeera nze mbeera ku mulimu bwemba mpitayitamu ngenda mbabuuzaako bakasitoma bange ogamba oti ngobuuze wendi kale bakweyo ekyokunywa kati onaatandikira nti ono nono yagala kubuuzaako ogenda nga hi how are you my friend nedda ate oluusi nze abafuusa omubi eri client yafuba nnyo nga nkubira n'amasimu so nawo era oba oyagala naawe client womuwa ebirungi sinamuwa birungi si buli client agenda kukozesa omufunira abakazi mulimu bakiranta bali selective otegeeza ki nga ayina a certain class of girls gyayagala
okitegeera togenda musulako bwe gosanga mpozi ng'akwadde opportunity ng'omumanyi ng'omutegeera gamba ono ayagala busilenda bwe buti ono ayagala bakyala banene onfuna ne I didn't introduce her to him neera kyamuluma amukola bubi nnyo tusaba actually nze client kubuta introducing client nali simumanyi nali mumanyi naye nga simanyi manya ge amatuufu ye kenyini yasooka omungamba nti bamuyita gundi ne gundi alina kampani bweti ne bweti akola mu kitongole bweki akola emirimu bweki alina abakyala neŋŋamba yabukako dda ne research nga mumanyi bulungi yangamba n'okungamba oyo n'ageza nkwana nze ndi redde omuzaalira osaaga okwetega abaana beera mu mbala nga banoonya abasajja abagagga etala bano banoonya abasajja abagagga one of the places gyebayinza okwettanira ge mabaala anti emubaala tebaba nnyo basajja ali serious baba serious nabamu naye tebali nnyo bya serious dating nti lwakulabye chances z'okulya zibeera waggulu yes ko lwenyini lwakulabiddeko chances z'okulya ziba waggulu tobola abawala abasinga ayinza ozunga amabaala ng'ana ekiro kimu saawa 4 paka ku 6 wano wansazi wano tagenda bamulama n'akyusaamu location